Okay, nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegasseeko olunaku olwaliro gyesinzira okulaba Lugonvizi Show. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'abali wabweru wa Uganda ku platforms zaffe. Mwebalire ddala bali ku YouTube ku Lugonvizi Show. Mwebalire ddala okubanga mwongedde okusoosowaza ekintu, n'olwekyo gamba nti osobola okwongera okusubscribinga, osobola okwongera okunyiga akade okubanga ofuna notification nga kasitaba nga aliwo video guddeyo banga tuli live obanga tu premieringa osobola gwa asooka okulaba notification nti we are live. N'olwekyo mwebalire ddala, nyongera okubebaza n'okubasiima olw'okwongera okubanga muwanika embeera eno. Nja kuyozaayoza balina obuwanguzi bwemutuuseeko mu bulamu bw'ensi eno. Buli muntu abeera n'olunaku lwe, ate nja kusaasira abalina okusoomozebwa kumuyitamu ne kumuyiseemu nembagumya nti naawe bemulaba abali obulungi abatuuse ku buwanguzi balinayo ka moment ako kebatuuka akaseera ne bagamba nti naye oba nze neerabirwa. Balinayo ka moment ako kebatuuka akaseera ne balowooza nti oba oliawo ensi bavuddemu. Balinayo akaseera kebatuukawo ne babuuza naye ani atwagala. Balinayo akaseera kebatuuka ne beebuuza nti mikwano gyaffe be baani. Balinayo akaseera kebatuuka ne beebuuza naye ddala kitange ono yanzaala ku bintu byampisaamu, naye ddala mmange ono yanzaala ku bintu byampisaamu, naye ddala senga wange ono ddala muganda wa taata wange ku bintu byampisaamu. Balinayo akaseera we beebuuliza ab'eŋŋanda zaabwe obanga ddala ba luganda lwabwe okusinziira ku mbeera gye baabayisangamu, ne gye balowoozanga nti mikwano nga giringa egye bavuddemu, ne bye balowoozanga nti bantu baabwe bakozi bannaabwe nga balinga abo bavuddemu. Mu bulamu bw'ensi eno akaseera ak'okusomoozebwa kw'oyitamu ke kaseera ak'okuyiga k'oyina mu bulamu bwo. Embeera z'abantu tebazisomera mu ssomero mwokka, naye okusoma embeera z'abantu mu butuufu bwazo olina zisomera ku bantu bennyini. Mu bulamu bw'ensi eno tusanga okusoomozebwa okw'enjawulo, naye okusoomozebwa kwe tusanga kutuyigiriza nsi. Abantu bangi batuvaamu, naye abantu abo abatuvaamu batuyigiriza bantu be baani. Abantu bangi batuvaako ne batuleka, naye abantu abo batuvaako ne batuleka si kibi okutuvaako ne batuleka kubanga batuyigiriza abantu be baani. Nyina mukwano gwange nabadde njogera naye ne mugamba nze sina best friend. Nagaa tekisoboka. Ne mugaya nze siba na best friend. Nambuuza lwaki. Ne mugamba kubanga ndabye bannange bangi abalowooza abantu nti ba best friend baabwe ne baba disappointing. Era ogenda okuwulira ng'ebigambo bye boogera bagamba nti tewandibadde ggwe, teyandibadde oyo, teyandibadde gundi nankola kino. Kaakati nze mba neegobyeko embeera eyo. Nze mu bulamu bw'ensi eno nkisuubira nti buli muntu asobola okundisappointinga. Mu bulamu bw'ensi eno nkisuubira nti buli muntu asobola okunvaamu. Mu bulamu bw'ensi eno nkisuubira nti buli muntu asobola okunjabulira, buli muntu asobola okundyaza amaanya, buli muntu asobola okunyaga, buli muntu asobola okunziba. Naye nakisa mu bulamu bwange nti bw'onziba 1000 oba wekubye ebisiraani bya 500, naye ate nze oba ompadde emikisa gya bukadde 5 wangi. Mu bulamu bw'ensi eno always expect negative sides. Abantu bangi baggwamu essuubi, abantu bangi ne bakaaba, abantu bangi ne banakuwala, ne beewa obutwa ne bessa ku miguwa, ne beekyawa ensi eno kubanga tebalowooza nti bawe asobola okumukyawa, kubanga teyalowooza nti boyfriend we asobola okumusanga n'omukazi omulala, kubanga teyalowooza nti asobola okukwata essimu ya mukazi we nga mulimu amugambye nti yesterday it was nice, when are we meeting again? I'm always expecting all those. Yensonga lwaki mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno tokeberanga ssimu ya mukazi, mu bulamu bw'ensi eno tokeberanga ssimu ya musajja. Olisanga message nga yasengaawe naye nga mugamba thank you dear, n'olyoka obuubuuka n'okubira namukasa, n'obuubuuka n'okubira nalumanzi, n'okubira nakyambadde. Kati okwewala stress eyo n'okwewala ebizibu tweggyemu embeera. Omukazi bw'akeera ku makya n'agamba nti ndowooza bikome wano, bw'aba bwakisazeewo let it, oba ffe twakula ne tuguma. Omusajja bangi baga nti bba wange kati mukubira essimu ndi ku kyeyo takyakwata ssimu zange yamblockinga era okyamutumira ababaka.
bwaba wakukwagala tekimwetagisa kublockinga, bwaba wakukwagala tekikwetagisa kumala kumwegayirira. Wamuleke Uganda nga mutesiza nti ogenze kola, wamalayo emyezi 3 agamba bw'otadda ngenda kuwasa, ne bw'onaabeera yajja kuwasa. Omusajja tekimwetagisa mukuuma nnyo obutawasa, omukazi tekimwetagisa mukuuma nnyo obutayenda. Ng'oyagala okuwangaza relationship yammwe ebeere happy, always trust whom you have. Mwami wo kitwale nti akwagala, mukyala wo kitwale nti akwagala, ebisigadde bijja kujja oluvannyuma. Naye byonna mu byonna nga ojjukira nti ne bwe banaakira ku makya oba naye kenyini bwanaakira ku makya nagamba nti nze nkitadde, tewetta, teweekutula mutima, teweenyiga gamba nti bannange mpulira nfa nzigwawo, bannange nkoze ntya. No, kizze bwe kityo, kireke kibeere bwe kityo. Always nze nzikiriza nti nsobola okubeera disappointed. Nze nzikiriza nti obulamu bujja kutuuka akaseera oba oliawo nga waliwo omuntu gwe nayitanga omuntu wange nga nvuddemu. Yensonga lwaki sibeera n'aba best friends, mbeera n'aba colleagues, ba workmates ebiseera ebisinga. Kubanga ndabye abantu bangi nga banyumya nti oyo mukwano gwange era ne banyumya nti gundi yamanyi ekyama kyange, naye ate oyo gwagamba amanyi ekyama kye nga yali ambuulidde ku kyama kye. Nze mu bulamu bw'ensi eno abantu bangi bensengezze, kasita nkulaba ng'omuntu oyo mukwano gwo n'ombuulira ebifa ku mukwano gwo, sigenda kuddamu kubuulira kyange kubanga nkimanyi nti n'ebyange obibabuulira. Nkitwala ntya nti nze mukwano gwasinga, nti byonna bikoma ku nze. Kaakati ekyo ekimpa ekyokuyiga mu bulamu bwange, nsuubira nti buli muntu asobola okundisappointinga nga bwe badisappointinze abalala. Kyekiri kye mbadde gamba nti bw'obanga olina embeera gy'oyitamu esoomooza, si ggwe asoose okugiyitamu, wabula kyakuyiga eri obulamu bwo. Oba oyize ensi, oba otegedde embeera, obuntu bwakuvaamu, omuntu bwakusuulawo, anything. Bwe bakira ku makya ne bagoba ku mulimu, omulimu ne guggwawo, saagala okaabe. Kiba kyakuyiga nti omulala gw'onaafuna saagala olowooze nti wogenda okufiira, kubanga naye basobola okugoba. Nze waliwo omusajja yansanyusanga, it was 2000 around 11-12 awo, nga ye buli mukozi abeera mwana we, naye ng'ate tekitegeeza nti olutagenda kukugoba enkya, nga buli in fact bagiyita kakodyo akaba bosses. Buli mukozi agenda mu office amulaga gwasinga okwagala, naye saagala ng'olemale weebuuze nti bwaga nti nze gwasinga okwagala abala tabaagala. Kati kyekiri nti bw'okeera ku makya omulimu gw'obaddeko ne guggwawo, omulala gw'ofunye saagala weeyibaale nnyo olowooze nti oguyina lubeerera. Era abantu bangi tufunye okusoomoozebwa, abantu bangi batusekeredde nga batugamba nti balugonvu twabawuliranga, twabalabanga, kiki ebalagawo, kubanga twalowooza nti tugenda kubeera mu masanyu ge tulimu ku lwaliro mirembe na nnaku. Nze lwaki nkola okufiirawo buli lunaku, lwaki neebaka essaawa 3 buli lunaku, kubanga nkimanyi nti akakisa kenyina olwaliro enkya sigenda kubeera nako. Omutwalo gwenfunye olwaliro enkya sijja kuba nagwo, naye gwenfunye nsobola gusigawa. Kyekineebaza essaawa 3 ku ssaawa 3 n'ekitundu buli lunaku. Leka kubeera na mulimu nga wafunye obwa manager olowooze nti olwomaze. Bangi ababadde ba manager ekifo ky'obaddemu okuggyako nga gwakisooseemu, naye bw'obanga si gwakisooseemu, sooka weebuuze nti ekyatwala abalala nze tekintwale. Sigamba nti naawe genda, wabula tandika okweteekateeka nti ekyatwala abalala bwe kinatuuka naawe okutwala, kubanga kijja kukutwala, kinaasanga weetegese. Ate osobola obutakirinda kukutwala, gwe n'okisooka ne weetwala nga tekinnakutwala. Tuteekereteekere enkya yaffe nga tusuubira nti embeera gye tulimu ku lwaliro enkya tetugenda gibeeramu. Akasente k'ofuna tosuubirayo akangi okusinga ako, wabula ako k'olina k'oba onoonya bw'ozaazisa, k'oba onoonya wossa,
omuntu agamba nti nfuna obukadde 5 gwe musaala gwange, nfuna obukadde 3 gwe musaala gwange, nfuna obukadde 2 gwe musaala gwange, sente nyingi zenfuna, ne baba nga bakuwa housing allowance, nga bakuwa transport, nga bakuwa lunch, well, bakuwa breakfast, bakuwa ne supper, naye n'ennyoko bagimuwa, ne mukazi we alya ku mulimu, n'abaana balya ku mulimu. Kitegeeza nti gwe wadde bino privileges ozina, naye weetaaga okuteekerateekera abaana bo ne mukazi wo. Abantu bangi amakampuni mu banka babawa lunch, emmere bagireeta, n'osanga oli nga tagirya, si nti yeeraga, ayinza n'okuba nga gy'alya si nnungi okusinga eyo, naye ali mu kwemanyiza nti akaseera bwe kanatuuka nga tebagimuwa talye. Abantu bangi akaseera katuuka ne beerabira n'okwerabira, n'omuwulira nga nti nze yingini, olw'okuba alidde breakfast, alidde lunch, alidde supper. Time ejja kutuuka nga muwoza nze ku Easter batufumbira emmere ensava batuwaaki, good, naye gwe famire yo naye najje nerya ku mulimu, oba gwe famire ne bwoba nga gwe famire bannyoko tebeetaaga kulya ku kanyama ko Easter, bannyoko tebeetaaga kulya kanyama ko Christmas oba ku Yidi. Kati kitegeeza nti bw'oba wamanyira okweriisa n'okwesuza n'okwetambuza n'okweyambaza, buno obulamu bujja kwanguyira. Era nze mbiraba nnyo muzigundi nti twambaziddwa gundi talimu bw'enaatuuka nga omulimu ogukusobozesa okuba ng'oyambazibwa tegukyaliwo n'atambula bwereere. Nze neeteekerateekera nnyo embeera enzibu mu maaso okusinga embeera ennungi, kubanga nzikiriza nti waliwo embeera enzibu. Nze sibeerangako mu comfort zone. Omuntu wansuubirira nti Lugonvu kati ateredde ali mu comfort zone, ate wensinga okuzibukira amaaso ne ŋŋamba nti kino kyendi sijja kibeera nkya, kubanga mbeera mmaze okulaba nti waliwo 3, 4, 5 abaali bakibadde nga tebakyakiri. Nze manya nkya nti nnyakibeera mirembe na nnaku. Never. Teekerateekera enkyayi ey'okusoomoozebwa. Mukama bw'anaakuyamba byonna ne bitambula bulungi, well and good. Naye bijja kutambula bulungi kubanga wabiteekerateekera bitambule bulungi. Buli muntu ku mulimu gy'ali alina expiry date. Akasente k'ofuna kakabeere nga katini, noonya kikyokasaamu, kikyokasigamu. Akasente ke bakuwa kobeere ng'ofuna emitwalo 2, waakiri gigulemu ekyana ky'embizi eky'emitwalo 5. Bw'ofuna y'abiri amala gagulemu ekyana ky'embizi ekirala oweze ebyana 2. Bw'ofuna y'abiri amala gulayo ekirume oweze ebikazi 2 n'ekirume kimu, bye byana 3. Olunde ebyo otandika okwaza. Time will come ng'obudde bw'owa kampuni, obudde bw'owa omulimu, obudde bw'owawa tebukyakumala nga weetaaga kubuwa kampuni yo. Kitegeeza okuze. Naye kiva mu kweteekateeka. Togenda kufuna sente zikumala. Era tewali musaala guli kumala n'ogamba nti ku musaala kwe nazimba ennyumba. Era oli bw'akeera akakuma kye naga nti nze namuwanga omusaala ogwazimba ennyumba eyakulimba. Omusaala gwe tufuna n'obuvunaanyizibwa bwe tubeera nabwo bubeera bunene okusinziira ku sente z'ofuna. Naye ensimbi z'ogenda okwekulaakulanya zigenda kuva mu musaala ogwo gwennyini ng'omaze gutetenkanya n'osobola okugukulaakulanya. Keera ku makya otunuulire sente ze wafunye omwezi oguwedde zaabadde sente mmeka, wazikozeeko ki? Ogenda okumalirizanga nnyoko lwalwala, ez'ennyumba bazaagala, transport ali okwo, akameza kali okwo, abaana basoma. Naye kitegeeza nti bw'ona atunuulira omusaala nga ogenda okukola ebyo byonna, omukazi yeetaaga okumwanjula, yeetaaga okwambala, Easter bw'etuuka, Christmas bw'etuuka, weetaaga okuvuga kamotoka. Tewali musaala gusobola kugulira mafuta ga mmotoka. Never. Era buli muntu gw'olaba alina emmotoka manya nti mugagga ate mutetenkanya, kubanga omusaala tegugula mafuta ga mmotoka. Era bw'oba ng'olina emmotoka ng'otunuulidde nti egenda kulabirirwa musaala gw'ofuna ogwa monthly egenda kukulema, bw'enaafa emipiira bwe gikuba girinda za mwezi, kubanga ze ez'omwezi zijja nga 28, 27 kampuni entuufu bwe zikola. Bwe zisukamu 3, 4, 5 awe watyo.
naye nga bwe zijja zisanga n'ow'ennyumba azirinze, zisanga n'omwana alinze. Abantu bangi afuna omusaala agenda okutuuka ewaka nga zonna nga bazimuwadde amaze okuzitemaatema. Abalala bakola budget ng'ategedde nti zirabika zigenda kuggwayo nkya. Agenda okumaliriza ati n'omwana namugaa kakati nindaako enkya nja kuweereza, amugamba enkya nja kuweereza si lwakuba olwaliro abuliddwa budde naye lwakuba alinze bamusasule. Kitegeeza nti otambulira ku ntoli. Bino ebintu birungi era twagalenga nnyo babboosi baffe kubanga be batuzimba naye ate tuleme kusirikwazibwa. Osobola okuba ng'oli boosi somewhere ate era ng'okozesebwa naye si bwongo obugamba nti ngenda kukozesebwa mirembe na nnaku kya bulabe. Okukozesebwa si kibi era mu kukozesebwa mwe tuyigira obuvumu, mwe tuyigira obutetenkanya, mwe tuyigira obuyiiya. Naye ate naawe n'obaako kw'otandikawo kakabeere katono katya ng'omanye no wadde nkozesebwa naye ate nange nnyina gye nkozesa. Kikuyamba nnyo okukyusa obulamu bwo. Naye byonna ojja bituukako ng'otegedde nti wadde ku mulimu gwe manager, gwe general manager, gwe MD, gwe CEO, kampuni bwe banga si yajjajjawo nti munaagisikira. Aye ne bayajjajjawo nga munaagisikira mutuuka aba family ne mukyankalana ne bajje batwalako. Kampuni bwe banga si yo, ebitiibwa byonna bye bakuwa byeyambise naawe okubaako wootuuka. Obeera otya CEO mu kampuni emu ey'abandi okumala emyaka 10 nga gwe toyinayo wadde gye bakuyita manager. CEO, MD, general manager eyandiyambye okugumya abakozi nti bannange gadde kantu kagizeemu mugumyegumemuko kati bajja kutereeza ate nga naawe okaaba n'abakozi nti batusasula ddi ekyo ekitiibwa kikuyamba ki? Ebimunze mbyogera abasinga ne banyiiga naye tebaagala mazima, tebaagala mazima, ge mazima. Abantu tebaagala mazima. Aye twewalenga nnyo okutambulizibwa mu kutulaga essuubi n'okutulaga nti tuli bulungi. Ne bw'oba ng'ozitowa kawumbi ka nsimbi toli bulungi kubanga waliyo obuwumbi obubiri gw'oba ogoba. Tobeeranga mu comfort zone, tebakusanga mu comfort zone nti nze namala. Oyinza okubanga mu kampuni mwoli gwasinga okusasulwa naye mu department mwoli wambanga muli ba banka gwosinga okusasulwa. Oyinza okubanga mu Sentinel gwasinga omusaala omusava naye ne mu Stanbic bwe wegatina wa Stanbic mwenkana. Lwaki tokolerera obeerenga wa Stanbic? Bw'obeera wa Stanbic nga gwosinga omusaala naye n'otunulira nga wa Abusa banka akusinga omusaala, lwaki tokolerera obeerenga wa Abusa? Bw'otuuka n'okizula nti bonna gwe abasinga omusaala naye ekibuuzo ekiriwo nti abo b'osinga omusaala gwe obasinga ennyumba ennungi. Omusaala si bwe bugagga, gwe obasinga omusaala naye gwe obasinga ettaka, gwe obasinga omusaala naye gwe obasinga za apartments. Bwe kiba nti nedda, you have to wake up. Njagala okusooka okujjukiza bannaffe aba Maria's Cargo bakuyamba okutambuliza ebintu okubijja mu ggwanga erya China obyekuleetera n'omunaku ntono nnyo ate nga togenda kusanga kusoomozebwa kwonna. Weekwate Maria's Cargo bajja kukolako bulungi. Oyinza okuba ng'oli musuubuzi kati jjukira nti ebisaawe biggale okugamba nti obuukinge bakwetaagisa okusooka okugema osimanyi ogenda mu kalantini. Ebyo byonna byawedde okubanga ensi eyina okutambula. Tekikwetaagisa kulinnya genda China okubira bukubiza ba Maria's Cargo n'obanyonyola nti nyina supplier wange ali mu kitundu bwe kiti naguze maali mbadde njagala mugindete ne bagireeta. Bw'obanga tolina supplier mu ggwanga erya China, China yonna gye bali. Bw'obanga tolinayo supplier bajja kuyamba okufunira supplier agenda okuwa ebintu ebirungi weewala okubbibwa n'okwewala abafere. Ate bw'omala okuba ng'obitisse bigenda kutuuka mu nnaku ntono. Balina group
containers mwebateeka oba groupage shipping mwebateeka ebintu byabanjo naguze bya bukadde 5 bya bukadde 10 bya 15 10 23 ne babateera wamu ne mujja buli omu nasobola okubanga afune mali no yagamba nti nze njagala kutambuza kyamaguzi kyange bwekiti na bwekiti nakyo bagenda kubanga bakuyamba batambuliza mu meeri ku mazzi aye ne batambuliza ne mu nnyonyi aba Maria's Cargo batudde Gwanju omukyala Maria office etudde Gwanju wabula nga balina zi warehouse okwetola China yonna mu province ezenjawulo balina zi warehouses n'olwekyo obanga oli musuubuzi ojja kubeekwata bagenda kwanguyiza obulamu waliwo abagamba nti nze njagala kusuubula era sente zisuubula nzirina naye ate nyina okusoomozebwa nti sinnafuna za shipping ez'okusasula mu kutambuza oba ez'omusolo bagenda kutambuliza emaali yo bagikuleetere mu ggwanga erya Uganda osasule nga bagikwasa awo ye Maria's Cargo yekikola kyokka osasule nga bagikwasa awo ate nga bakuyamba oyinza okubanga tulina agent agenda kubanga akuyamba okiriyalinga ebintu mu Uganda Revenue Authority mu Maria's Cargo mwenyini mulimu department ekola kwekyo n'olwekyo bw'otuukawo ate nga bagamba nti sente zo bw'obanga ozisindika ebweru tekuvaako wadde 10 bw'oziteeka mu Maria's Cargo zisindika mu ggwanga erya China tekuvaako wadde 10 nga bw'ozisindise wano bwe zituuka ne baguliza ebintu byo ne babikutikira ne babikuleetera n'osasula nga bituuse n'olwekyo bw'obeekwata kijja kwanguyira kubira omukyala Maria oba omuweereza WhatsApp wandiika ennamba y'essimu eno ejja kwanguyira nnyo n'okwanguyiza obulamu eya +86 13 02 2 52 19 +86 13 02 20 52 19 3 ya mukyala Maria ayogera Luganda n'Oluzungu alwogera n'Oluchina alwogera ezo ennimi 3 bw'obanga ozimanyi mugenda kwogerezeganya n'omukyala Maria oba muberenga muwuliziganya n'okumanya bw'osobola okutambuza business kati ensi yakyuse kati tusuubula bweru global village obeera mu Uganda naye ng'emaali gy'otunda ogijja China ate nga tolinyeeyo nga tolina passport nga tolina visa nammwe abaagala okugenda okusuubula bw'ogenda Maria's Cargo bajja kuyamba okufunira visa egenda okutwala China okuba ng'osuubula naye nga Malakai Ecology ke kafo koyina okuba ng'ogenda mu odigiza obulamu ke kafo koyina okuba ng'ogenda mu obulamu bukugondera oyinza okuba ng'olina stress ebintu bingi ebitusumbuwa bingi ebitusoomooza noga nti neetaaga okuwummulamuko genda ku Malakai Ecology kafo kalungi ka mulembe bayonjo kaserifu kali executive otuukawo noga nti weewaawo ntuuse mu kafo ak'enkizo mu bwenkizo ntuuse wantu wenyina okuba ng'obaoliawo mpumuliza obulamu bwange ebyenkya binansanga oluvannyuma eyanyiziza naamujjukira oluvannyuma balina ebyokulya ebirungi balina ebyokunywa ebirungi ekifo kigazi nga bw'okiwulira kigazi nga bw'okiwulira ate ng'ebisulo byabwe biri massive otuukayo n'omanya nti oli mu nsi ensuubize ye Malakai Ecology ojja kubasangawo ekitende ku luguudo lw'Entebbe owetera Kajjansi awo ng'oyingire tewali ekikuba ekikkirira n'ogenda mu maaso awo otuukayo ddala ng'oli mu nsi ndala naye nga ku lw'omukolo omulungi weekwate bannaffe aba Vibes Ceremonial Events ennaku zino beefudde ensonga beefudde ekirala emikolo gyo tolyonoona mukolo gwo weekwate Vibes Ceremonial Events omukolo gugenda kubanga gukwanguyira gugenda kunyumira bagenda kuwa amagezi bagenda kulungamya olabenga ddala omukolo gwo naye gubadde gwa kitiibwa gubadde gwa nsonga era nga gubadde gwa nkizo bebannaffe aba Vibes Ceremonial Events ojja kubasanga kwa Mutawaze Makerere bali ku mwaliro gwa kusatu opposite Makerere University main gate ojja kubanga oyogera nabo bulungi nnyo aba Vibes Ceremonial Events twabadde twogera ku bulamu bw'ensi eno buli muntu alina ebirooto naye si buli muntu nti anaatuukiriza ebirooto bye wabula gwe kennyini gwasalawo ebirooto by'okubituukiriza nga bw'oyagala okubituukiriza wakati ng'okulembeza Mukama wakati ng'okulembeza obuvumu wakati ng'okulembeza obuntu bulamu obwesimbu n'obwesigwa nfunyemu akadde akeebakako wano emisana ga leero otulo ne tuntwala ndowooza eddakiika zibadde nga 2 n'ensooka mpujjalamu naye mu ddakiika 2 nfunye ebirooto nga ndoota ebintu ebinene
kyokka bwe nzuukuse ebibadde ebirooto ne nnoonya nsobola nti okubissa mu reality. Abasinga muloota ebintu bye mwagala okubeera. Oloota ogenze mu America, oloota olina ssente empitirivu, oloota oguze emmotoka, oloota olina ennyumba, oloota osula mu kalina, oloota owasizza omukazi, oloota ofumbiddwa embaga. Naye olumaliriza okuloota n'ozuuka noga nti byabadde birooto. Ebibadde ebirooto tebisobola kutuukirira. Ani yagamba nti byabadde birooto birina kusigala nga birooto? Lwaki ebirooto tobikyusa okujjako nga tewali yali akikoze? Bw'oloota ng'ofudde n'ozuukira ekyo kyanjawulo. Naye okuloota ng'olina emmotoka olwokuba mu famire tebangamu si kirooto. Mukama akulaga nti osobola okukola n'okifuna. Okuloota ng'ozimbye ennyumba gali kwoleka si kirooto bulooto, naye Mukama akuzuukusa nti lugonvu tosobola kukola kintu kino. Okuloota ng'osula kyannamukaaka, osula busubi kyamaganda mu Lwengo, naye ng'oloosa oli mu Amerika si kirooto bulooto. Mukama akulaga nti olowooza tewali yali avudde busubi awo n'agenda mu Amerika. Ekibuuzo ekikujjira ng'omaze okuzuukuka nti ebibadde ng'ebirooto nsobola kukola nti okubissa into reality. Nsobola ntya okubifuula ebyaddala, ate ng'osobola okubifuula ebyaddala kubanga n'abo abalina by'oloose basooka kubiraba ng'ebirooto. Abantu bangi bagenda kukumalamu amaanyi. Abantu bangi bagenda kugamba tosobola. Abantu bangi bagenda kulowooza nti without them you cannot survive, without them you cannot prosper, without them you cannot live even for 10 days. Obwo bulimba bali mu kutiisatiisa. Gwe maanyi ge agasooka, gwe future ye esooka, gwe buwanguzi bw'obusooka buli mu mikono gyo. Abantu boogera ebintu bingi n'owulira ennaku noga nti nze naasobola. Oli asobola okukira ku makya naga nti kati ove mu bufumbo bwange nze abadde aggulira ennyama nga mbadde nkuwa n'eggomesa ogende. Kakati ove wano nze abadde akola ne kino. Okere ku makya ove wano mu kyalo ng'emmere obadde olya ya bwerere nga n'amazzi onywa ga bwerere nga n'enku za bwerere nga n'omuliro osaba musabe kumulira n'ogende e Kampala. Mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okutuuka ku kye weetaaga, ng'oyagala okuva ku level gy'oliko okudda ku ndala, accept challenges, live comfort zone. Kkiriza okusoomoozebwa. Bwe kuba nga tekujja kunoonye oyaniriza okusoomoozebwa. Njagala oweze emyaka 25, oweze emyaka 30 ng'olinamu ku challenge ey'omuntu akubanja omusaala gw'omwezi okusinga gwe okubeera nga gwabanja omusaala gw'omwezi. Oyinayo omuntu gw'okubeera n'oga nti wano nga tebitambula bulungi, oba gwe buli kaseera gwe bakubira nti nga tebitambula bulungi. Abantu bangi akeera ku makya naga nti kakati obusente bwange buno mbukwate mbuse mu mulimu ogwo ate bwe bunaafiirayo. Ogwo gwokola kampuni gy'okolera ye bwe yali agitandika nga teyalowooza nti eyinza ogwa, tewali zigwa, eyiye ng'ebaddewo. Kakati ate sente nzisse mu kulima, ate kakati bwe binaatandika nga tebitambula, kansigale wano. You either take a risk or you die a slave. N'abantu bangi abeefuula abatuwa amagezi nga batunulira bafunirawa. Tewali muntu akuwa amagezi nga tatunulira waafunira. Nze nange nkuwa amagezi nga njagala mufuuke mikwano gyange. Abadde ku siringi 1000 nkusange ng'oli ku 5 nkugamba nti no wanimpaddeyo 5 ozimpe. Nze saagala kubeera n'abantu baasiraana. Oyo eyasiraana simudduka, wabula njagala kumulaga bulazi nti asobola okuzuukuka. Era bangi bwe bazuukuse bafuuse mikwano gyange tutula ku mmeeza emu ne bangamba nti mwami Lugonvu wano ne wano ne wano, nange ne nfuna abampabula. Lwakuba nti obuzibu tulina abaddugavu oba bannayuganda oba ndowooza bannayuganda bonna twagala nnyo okusinzibwa. Bw'abeera mu famire ayagala kubanga yasinga, bw'abeera ku mulimu ayagala kubanga yasinga, naye buli lw'onaakozesa omwavu, buli lw'onaakola n'omwavu agenda kukuwalana. Tokkiriza kubanga abakozi banno bonna baavu nga gwe mugagga asinga mu kampuni eyo, kitegeeza tekuli agenda kuyamba. Tokkiriza kubanga abakozi bo baavu nga buli kamu gwe gwe batunuulidde, kitegeeza nti bwona ggwawo gwe bagenda na kutuuka akaseera nga tebalidde Easter nga balowooza nti gwe olw'okuba olidde gw'olidde ezaabwe tewandiridde.
tukwataganire wamu tuleme kwagala nnyo kusinzibwa, tuleme kwagala nnyo kuweebwa bitiibwa, tuleme kwagala nnyo gulumizibwa. Bw'olaba ng'olina w'osobola okukwata ku muntu mulala mukwateko enkyo ojja mumusanga mukonaga nti oyo gulaba ye yannyamba. Twagala nnyo gulumizibwa. Nedda. Nedda. Ebintu bino biba bya bulijjo era bwe bulamu obwa ddala. Tekinneetaagisa wadde ng'era mbusoma kukwata katabo k'ebweru ak'omusajja eyafa emyaka 40 emabega nkasome kampiseewo olwaleero nga nze kennyini mu kyalo gye nva waliyo abalina obujulizi bwe ntunuulirirako. Y'ensonga lwaki bye mbagamba bwe bulamu obwa bulijjo. Abantu bangi njogera my history ne bagamba nti Mwami Lugonvu oli ku bulamu bwange. Obwo bwange. Era abantu bangi baga nti gundi yalabika ayogera ku nze. Abatayogera ku ggwe. Naye kitegeeza nti embeera esoomuuza gy'oyitamu si ggwe wekka agiyitamu. Waliwo omulala yali agiyiseemu. Naye ekibuuzo eyo yagiyitamu n'agisimatuka yagisimatuka atya. Kyoba weetaaga okwebuuza. Wano mu Uganda tulina abantu ab'okulabirako. Ababadde ku zero ne bafuuka abantu, ababadde batalina kye balina ne bafuuka abalina kye balina lwakuba okusoomoozebwa kwe tuyina. Abo abaali batalina kye balina ne bafuuka abalina kye bali. Oluusi ate beerabira gye baava ne balowooza nti balina kusinzibwa, ne balowooza nti abalala tebasobola kufuuka ekyo bo kye baafuuka. Kwe okusoomoozebwa kwe tulina. Naye wano Uganda bw'otandika okuba tooki tunuulira ekyalo kyewammwe nga tunagenda na ku kyalo tunuulira abaana be wasomanga nabo. Bwe mubanga mulimu omwana eyasuumuka nga si yali akulembera olina kuzibula bwongo okwebuuza oyo yasuumuka atya. Onoonye amagezi ge yakozesa. Bwe mubanga mulimu kampuni emu muli ku mulimu gwe gumu mwenna mukozesebwa naye nga waliwo omwana musiibawo mubeerawo naye nga waliwo asobodde okulaakulana asobodde okuzimba akayumba tomuwalana. Sooka weebuuze nti akikola atya, asobola okuyamba naga nti nze bwe nfuna omusaala ewaffe eyo nga ngulayo embuzi. Nti bwe nfuna omusaala nga nzigulawo omuddala gwa capati awo. Nti ne mutandika okuwaŋŋana amagezi. Nze nali ndabyeko samwe ya kampuni waliwo omukozi yakolanga ennaku 4 mu wiiki, ennaku endala ng'abeera Dubai. Mwami Keno yakolanga ennaku 4 ng'ennaku endala abeera Dubai. N'atikka Kedo n'agenda naye n'akomyawo amasimu ne ZTV. Ng'asanga abaana abakomawo n'amugamba nti nze wotuukire Uganda nkuwa eky'ekkumi nti ati kati onjagaza ki. Bw'ojja ne TV emu tebakusaba musolo okuva e Dubai. N'otikka n'olinnya n'ova e Dubai n'odda wano e Uganda ng'olina obukadde 5 n'otakomawo na TV zo nga 10. Funa abaana abali ku airport wennyini oba mugenda okulinnya muwuliziganye. Ono omukwase TV n'oli omukwase TV n'oli omukwase TV n'oli omukwase TV okomawo ne TV 10 buli agisaza n'agissa ku airport y'e Uganda ng'omuwe 10 lye ng'agikuwa. TV gy'osuubudde Dubai ku mitwalo 3 eno ze z'emitwalo 9 ze zaakakadde. Keno bw'atyo bwe yatandika ng'agenda na overkill n'ebbiriŋŋanya n'entula n'amapeera n'akomawo ne TV n'akomawo n'amasimu. Nga mu nnyonyi abeeramu n'emikwano gye gy'abaana nga 2 naye nga buli mwana yamukwasiza TV n'amasimu 3. Abaana 20 buli omu ng'amukwasiza essimu 3 ng'asobola okuddayo n'essimu nga 10 ku 15. Essimu gy'osuubudde Dubai ku mitwalo 20 wano gy'otunda emitwalo 5. N'afuna ssente empya n'enkadde n'azimba amasomero. Naye mukama we yatuuka n'akiraba teyamuwalana nti tokyawa kampuni budde bwange tewali kinyuma nga kukozesa mugagga anta kumenya ku musaala. Omusajja yatuukanga nga ekyuma bwe kifa asobola okukwata ssente ze ne basasula ekyuma n'abanja kampuni oluvannyuma abalala bakitwalanga butwa. Omukozi gwe nkozesa abeera atya ng'asobola okukola kino kubanga abamu baagala all the time kulomba life enkyamu. What Keno did, boss we yennyini n'amugamba njagala onyingize bizinensi y'amasimu eyo n'agimusomera buli kimu. Omulongo
keno yakolanga ennaku 4 omulongo n'atuuka ng'akola ennaku 3 ennaku endala 4 ng'abeera Dubai nga naye atwala bbiringanya nazza amasimu ne TV naye yamuwa obwongo yali mukozi singa yamuwalana teyandibadde kyali nga tonnawalana mukozi wo nga tonnamulinnyako kumulaga nti alina kubeera wansi wo sooka otunuulire bye wayitanga ababoosi bali luddawa bw'obanga wabayitako tolowooza nti oli special kitegeeza nti naye basobola okukuyitako naye tewabayitako kubanga bakwata abamu baali bakulinnya naye buli muntu ow'omukisa gwe aba wa mukisa gwe era tewali asobola kutangira mukisa gwa muntu mu byonna bw'okeera ku makya n'oyamba omuntu akuli okumpi n'omukwatako mugenda kutuuka enkya nga mutuuta mu mmotoka yemu ne muwaŋŋana amagezi abantu 2 oba abantu 3 ne mukulaakulanya eggwanga lyammwe ne mukulaakulanya famire zammwe ne mukulaakulanya kampani zammwe akusingako tomuwalana akuli wansi tomulwanyisa akusingako weetaaga okumwebuuzaako yakikola atya kyokka akuli wansi oyina omuterawo platform kubanga waliwo akaseera ng'agenda kukulwanirira ate kijja kutuuka oluusi ng'akuyiseeko gwagamba nti oli manager somewhere bano abantu abali wansi bo lwaki obayisa bubi nga naawe waliyo ng'ekifo ky'olimu waliwo eyakirimu kitegeeza nti ojja kusobola okivaamu wabeere wakirimu nze ndabye abantu bangi n'atuuka akaseera ng'omwana eyali omuto bw'ati gwagenda namugamba nti mukama wange mbadde nsabayo kalimu oyinayo bw'oba wamuyisa bubi era naye agenda kuyisa bubi abantu be wayitako ng'oyambuka obayisizza otya bw'obanga wagenda ng'onyiga bwe banaasimattuka ne badda waggulu obagenda kukufootoola kubanga abantu tebeerabira never n'olwekyo obuvumu mu bulamu bw'ensi eno kikulu totya abantu bagamba nti tosobola totya abantu bagamba nti without them you cannot gwe kitwale nti you can on your own bano abalala bwe bajja bajje bwe batajja baleke gwe zimba kikyo gwe advisor wasooka abantu bangi beefuula abakuwa amagezi bangi beefuula abakulaga akatebe akali maaso si kibi naye naawe weetaaga okwefumiitiriza nga gwe reasoning weefumiitirize nti naye omuntu ona ŋŋamba bino lwaki abiŋŋamba tabanga abiŋŋamba mu kweyagaliza ebyo byonna olina okubitunuulira olina okubifaako ebirooto bye tuloota bwe wabanga waliwo abaali babibaddemu aye ne babeera successful kitegeeza naawe osobola okubeera successful ng'ebirooto ebyo byennyini bw'oza okukaba oti bwekapa ndoose ndi ku kyeyo nga nzizeeyo ewaffe olwo n'amaaso tegannata nga nzizeeyo ewaffe nga nguze ettaka yiika nnamba nga nzimbyeko ennyumba yange ya bisenge 4 ndoose nyinawo ente zange 3 ndoose nyinawo ekisibo ky'enkoko eŋŋanda mulimu enkoko 15 ndoose nyina olujja lugazi bweruti nakulira mu kyalo eri nga tewali masannyalaze naye okimanyi nti ndoose ennyumba yange erimu amasannyalaze ndoose nyina pavers si birooto bw'omaliriza okubijjukira weebuze nti kaakati ntandikiddewa okubituukako ekibadde ekirooto okifuule reality kubanga waliwo abasooka okubiroota ne babifuula reality era byafuuka gwe bwona agamba nti ebyo birooto bulooto bigenda sigala birooto bulooto abalanga babifuula ebyaddala abantu balootanga waliwo abayita mu bwenguleyo nga tebagwa abafirika ne tugamba nti ebyo bibeera birooto abazungu ne bakola ennyonyi abantu balootanga bavuga emmotoka ku misinde emiyitirivu balootanga balina ebintu bibatambuza ku misinde emiyitirivu ffe wano nga tuga nti ebyo bya bulimba tulina kutambuza bigere na ggaali abazungu ne bakola emmotoka kubanga bakwata gwe kyolabanga ekirooto ne kifuuka ekintu ekituufu byolabanga ebitasoboka waliwo ababifuula ebisoboka tolifuuka wanjawulo okujjako ng'okoze ebyo abalabe balaba nti tebisoboka kukolebwa
tolifuuka wanjawulo mu famire wadde mu kitundu kyo okujjako ng'oswazizza abo abagamba nti tosobola n'obalaga nti osobola y'engeri yokka. Bangi bagamba tosobola, bangi bagamba ogenda gwa, bangi bagamba ogenda kusiraana, bangi bagamba weewanika, bangi bagamba weepanka. Balage nti teweepanka, bo be bali mu kwepangira kugoba tategeera ogenda kukola ky'olina okukola. Abo bakutiisa butiisa, bo bye baakola abantu nga baboogerera. Wangi maama wo abadde mu bufumbo for 40 years. Omanyi ebigambo ebyayogerwa ng'ayingira obufumbo? Omanyi bameka abamugamba nti talina kyasobola? Omanyi abamugamba nti tajja kubeerayo? Kati gwe lwaki otya nti togenda kubeerayo? Lwaki otya nga bagamba mbu it will end in tears? Bw'ona akyagala ki ending in tears kigenda ku ending in tears. Bw'ona luwaana oswaza abo abakwogerera ogenda kubaswaza kubanga abantu baliwo kwogera. Ate kkiriza abantu boogere. Mu bulamu bw'ensi eno bw'oba ng'oyogerwako manya oli wa nsonga. Mu bulamu bw'ensi eno omuntu wakera ku makya naga nti gundi nze ndaba abayimbi bangi naga nti oyo omuyimbi tamanyi kuyimba, alina oguyimba gwe yafulumizza gonna afulatinga bufulatinzi, nze kyovulaba simwagala wandifundako neziri ze yasooka okuyimba ekitegeeza oziwulira. Abantu tebatwagala naye batugoberera. Abantu tebakwagala baleke bakwogereko, bajja tuuka ng'oba bakwagala oba tebakwagala balina okutegeera. Oba akwagala oba takwagala, oba sengawo yakukyawa oba kojjawo yakukyawa, bwe kutuuka okuziika osalawo kubanga ozikoze. Akaseera kagenda kutuuka nga teweewalika, nga n'oyo alina okwewala, alina kwewala ye yennyini nga takyasobola kwewala. Yes, kubanga n'abalala bakikoze. Tusinkane olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'omugagga Hamis Kigundu wakati mu kwefumiitiriza. Mbagaliza birungi byerere.